oyinza okikkiriza nti tebaliwo bana tulina abantu babiri. Nili kibuuzo ekyatabwanyanga nga nsoma. Babuuzanga mu nsi mulimu abantu bameka? Kibuuzo kizibu nnyo. Mu nsi mulimu abantu ensi okimanyi. Oyinza okuba bakababala ne kufaako bw'obaze. Omweno ne kubanga ne wabawo abazaalibwa. Kati nasirikanga ekibuuzo ekyo ng'akiguza. Abantu bali obukadde 8 Bibasaza. Nakitegeera luvannyuma nnyo nti ensi erina abantu babiri bokka. Ennamba eri ku nsi y'abantu babeka? Yensonga ne Yesu lwaki bwe yajja teyalokola 7. Bayibuli egamba nti omuntu bw'atalikkiriza mulundi gwakumeka kukola ki? Kulokoka. Taliyingira mu ki? Nga twatandikira mu ddiini zaffe oba wali musamizo nga mu katoliki nga weetaaga okuvaayo oyingireko awalala. Tekiriko lyebeka. Kakati ekirabo ky'ono mukazi muki? Oba muto oba gw'omulaba ali atya naye ekirabo kye mukazi. Si zino ngoye ze zitegeeza ekirabo kye. Ekirabo kye kiri ku ye yennyini. Era kyali ono taki. Ne bw'amwana taki. Kati Pawulo kyava bagamba temulwana lwabirabo mubitegeere buki? Ekirabo omuntu ne bw'aba n'ekirabo nga takimanyi. Kati ono tamanyi kyali. Ono tamanyi kyakola ki? Kati gwali eyo bawuza oyo omwana sukaali. Oyo sukaali wange. Yo. Tebongo biki? Musajja w'amaanyi tabimanyi. W'amaanyi wadde n'okusaba ebbeere gwamugamba oli w'amaanyi. Kyova bamulembe guno gwonoonesa osanga omukazi ng'agamba omwana we omwami wange oli otya? Naye nabo ne tutabagenya kubanga abaami bwe bali ne bano be bagamba bwe bakola ki? Kati kankugereze. Ono omulaba singa ensonyi zituvaako ne tumwambula afaanana ono. Kinyobero kirege. Ono omulaba singa ensonyi zituvaako ne tumwambula afaanana aliwa. Tewali njawulo. Ekirabo ky'ono kyekimu n'ekyono. Kwata bwe mufaanana. N'ono y'omu n'aliwa. Tosobolabi. Ono ne mwana agamba bwe tosaana oba bwe tuli. Gamba tuli baana ba Katonda. Bwefaanana yadde nina amaanyi agawonya endwadde bw'ofaanana. Kikulire? Enfaanana yange mu maaso ga Katonda n'engeri Katonda gy'anjagala naawe gyakola ki? Oyo mwana omugooti ye mulala nnyo. Ekirabo kyaffe tuli baana baali. Obadde kimanyi nti mwoyo teriyo mwoyo mukazi na musajja. Ffenna tuli kitya? Babegamba nti tuli omwoyo gutya? Omwoyo gwa Katonda. Kakati ono bwe tunaaba tunoonya abalina ekirabo eky'obusajja ono tugenda mumukwasaganya kubanga muki? Nono muki? Kati nange nozolaba ndi eno kati tuli eno sayi. Ffe ne bwe tugamba nga tufaanane nga bano. Ekyalo kyaffe tuliwa. Nze kabeere nabbi kandabule yaddemu ekyalo kyange kuyima bwerimba sigala buyimbi bwo neyo gyalabirayo omukisa. Bwe itako ku kkubo ojja sanga abakazi n'osanga ekikazi nga kibi tunuulira oyo akuliranga ogambe naye oli bulungi. Kati ojja sanga ekikazi ekibi
nga kitudde mu mmotoka yaakyo kiratta n'okulatta kivuga nga ogibiri bannange ono w'amatama erimu ddene erimu ttono osange kwini abaliraanye ng'ali kagere omusikati abambalira mmwe banne bammwe abalabe obwerere bwe mubulabira ng'oli n'ebyokwambala ayambala zikomayeeri naye ng'omukisa gwalina gwe waliwo abakazi katonda bawadde omukisa nga basinga n'abasajja naye bakazi waliyo omuweereza nga w'amaanyi naye nga mukazi alina byakola omusajja byatakola ki kati ekirabo kifaanagana nga bwolaba omujigigo nti tuba n'ekintu mu bulamu bwaffe nga kito era nga tetusobola kitegeera osobola okubeera n'ekirabo nga oli mugabirizi oli kiyambi w'abaana naye kubanga kito tokitegeera n'obeera mubabonaabona olwana kufaanana omwo naye nga tolina kubeera aliwa bw'oli ono singa oyimirira mu kyono obulamu bwojja kulumira konakoneba mugambe nti wazuula ekyama lwaki obulamu bwo bwali wano mugambe wazuula ekyama lwaki buli akwagala takyala wamma baana bange mukole emikolo bagikole wanga naawe kenyini gyagaana omanyi kitaawo gyamulema nebwogula ebintu ewaka emmese zibirya ebigenda okwanjula kangule kamukamu nzijemu ekiswala ekyo waliwo kino ekikuwa kati oyagala faanana kyotakolaki so singa oyimirira mu kyoli n'okola ekintu ekituufu omukisa weeguli emasisa emikono gyawagologe nti mukama mpa omukisa mu kirabo kyange mukama baomukisa